was dating some person, some guy. Nenga abera back and forth. Omanyo omuntu ne malo mwaka ne mwenyigira emyezi mukaga ne mudda ne mutandikira ye mwakoma. Of I know this person. Akomyo yetonze, akolera eyo safari mulimi bichi. Omwaka ne guyita nadda ngate miro nga muwala nga omanyi naye nga twali tukyali batawo ali 20 nga kugamba nze guno gwe nnina. Neka bwaba akomyewo. Now on this fateful day, guy era yakomawo and then they separated. Kati chikyo nanga kuno sazewo. Omuyayo kamwesonyiwe. Alaka tali serious and I am growing. Cause she's slightly older than me. I think like 2 years. Kamwesonyiwe bichi. Then walinga wa guy yalinga mkwana. Gaga amulaga ali serious bichi. So they meet up, bagenze kudina, bagenze out bichi ne badeka. Neseka. Kakati bazo kukagaga ne tugende kikaga tugende twekebeze bichi kikitaina buzibu wonna. Eva yabadde na musajja omu omanyi we assume sirimu akwata abantu batambula bagenda ku ddwaliro beekebeze relationship batandika ojjogera kebere serious ndindako nga gumaze okuseka kati tawo bali bagenda just genda mu confirming oba obulamu buli okay and all that okay no new catch era gayi ya proposing ekinga talina buzibu gabagenda mu club Guy mulam checking amulwali. Nengo already. Wali babadde bakozesa protection. Era guy agenda bugenzi kupewa. Guy kwe kubuza omuwala nakola ki. Namugamba nange era okutambula okujja na identi. Kale nchikwe kunkubira ng'amaziga gakawako omukaga. Otandika okulaba. So video nga omugirabye it's a simple video jenajje ku TikTok ngetambula meaning okufuna full story genda ku channel ya Dr. Kwefulukuta ngali ne Haffy. Lwaki njagadde okwogera ku nsonga eno banange omuganda yalugera but before we go there please subscribe to this channel likinga commentinga sharinga gitwale yonna gye yino gitwakugamba tube nga tukula tubeera mu social media muliro whereby twagera ku bitambudde ku social media naddala nga bitukwatako okay so stroke the women is lead nti mba njagala abakyala mujje tuyigemu omuganda yalugera n'agamba nti akadda nnyuma ngoba yalugera atya akadda nnyuma kabi we batyo nti zino engero tezaaliwo by mistake nti ebiseera ebisinga abantu abamu tubakyawa netwawukana but ne badda bulamu bwaffe ku 10 osangako omu abayakyuka ebiseera ebisinga omuntu gwoba wayawukana naye bulamu wakomawo bulamu bwo oba olina okuquestioninga lwaki omuntu oyo akomyewo muki mu bulamu bwo okitegedde oba olina okuquestioninga most of the people naddala when it comes to relationships omuntu asobola okulekawo ng'alaba toli wakabi alaba tolina gy'olaga wagenda emikisa gyo ne gisumulukuka wegimala okusumulukuka officer n'asinzireyo ng'ayagala kukomawo bulamu bwo simply because alaba kati onyirira kati obulamu butambudda buli wamu kati ngaffe ababeera ku social media buli wamu bakulaba agenda okutambula ku status ze ng'akulaba n'ayagala mbu akomewo abantu babalese kale n'abasajja oli n'abamukyala n'akuleka simply because oli mwavu alaba tolina lugendo n'obako wootuuse officer n'ayagala akomewo bulamu bwo we have these people nze mbeeyitira monitoring spirits babulaabula ne bama ne bakomawo actually according to us, that story Haffy sharing mu mboozi eyo nange I've ever experienced that tulina abantu nga baatukwana sometime back niyo oba oli awayiseewo emyezi 3 ng'omuntu akubira essimu hello Essie how are you nomugamba I'm good how are you now I miss you I want to see you nogamba maama kiki what's wrong emabegako awo lwaka kati nakulangwa nze omuntu wagenda okulaba nga wayisawo nebbanga ng'omuntu abulira completely after 6 months era ng'omuntu akomawo nze mbeeyitira monitoring spirit nti babeera awo nga bazze ku supervising what's going on in your life so abantu abamu mukyuzinga okuva bulamu bw'abantu please go don't come back nammwe mwennyini abantu abamu bava mu bulamu bwe bava bulamu bwaffe ate naddala mu mbeera nga mbi okitegedde kubanga waliwo wootuuka ekiseera ng'olaba
wayawukana n'omuntu nga you were a nobody nobako wotuse abantu bano ne bakomawo. Please let these people go. Katulaba omukyala wuuyo omuntu ono yagendanga n'akumonaganga n'akumawo ali awo agenda okulaba nga ye yamusiga obulwadde bwa HIV. Oba okitegeera. These people abamu bakomawo nga balina ebigendererwa, abamu bakomawo ku revenginga, abantu tunayiga ddi nti abantu tebatwagala, abantu genda kuyiga ddi nti people don't like us, people don't love us, nti abantu batusekera naye si mikwano gyaffe. Okitegedde? Abantu babeereyo balina ebintu byabwe, oli n'abeera eyo nga musajja. Abasajja ninaku zino kati beeraguza ne bamugamba bati omanyi genda weeyambulire mu muntu. Najjukirayo nti gwe wooli wakubira essimu tosobola kugamba nedda, najja n'akweyambululamu. Nze abantu mbeera mbagamba nti nze buli nsonga ebeerawo bulamu bwange nkakasa ebeerawo olw'ensonga. Me every time bwengezaako okukwatagana n'omuntu ne bigaana sikaka mbeera olw'ensonga munda munze ndowoozaamu nti waliwo ekintu ase kizibu ekiyinza okujja mu maaso. Kati lwaki okaka ebizibu ebyo okujja mu maaso awo? Lwaki okaka? Obeerawo n'omuntu omusinkanye tomumanyi ne mubeera nga munyumya maybe n'omumanyako akatonotono naye nga buli wobeera naye waliwo ebintu ebitagatta mwabayombayomba mwenyizanyiza olabire ddala mugezaako kugatta ekintu kino naye waliwo ekibasika. Mugezaako kugatta ekintu naye waliwo ekibasika. Gwe n'otabamu n'amagezi kumanya maybe waliwo ekintu ekitali kituufu. But you should learn okutrustinga your instincts. Okitegedde? Yes, wabaawo ekintu ng'ekyo ekigamba naye omuntu oyo si mutuufu. Omuntu oyo mwena mumuyina lwakuba abamu you choose not to listen. Oba okitegeera? Nze siri wano ku blaminga anyone. Nze the reason lwaki ndeeta emboozi zinga tubeeko kye tuyigamu. Oli awayawukana n'omuntu akubira after 4 years jangu ondabeko. Jangu twegatte. Do you think these things work? Oli awo ekisobo mwekyawa. Munaye kati anyway kasita kaalumu ate munnange nnaabaki. Bagenda beeyambulira bakyala. Bagenda beeyambuliramu. Bagenda basiiga ebirwadde. Sigamba bakyala boka n'abasajja we mutyo. Anti mudde ne mogera tesimaye abasajja tebakyawa. Temukyawa mutya. Because can trust me. Obeera n'omuntu leero nimbeera mu relationship maybe like 5 months, like 4 months, and you think kagamba nembeera nga kale mwekebeza. Abantu bano abamu bazibu, they're not serious with their lives. Wayitawo emyaka ena nga addamu akusanga ewantu nga laba onyirira. Ye alowooza okyali ku status y'emu ng'eri nti okuba luli eri myaka 2-3 mwali mudeetinga ne mwawukana ne wabaawo ekibaawo wali negative. Ne kati osobola okubeera negative mukwano, some people are positive. Not all. Kigenda kuluma nnyo okubanga weekuumidde ebbanga n'ogenda for that one night stand n'ofuna ky'otajja kwerabira in your entire life. Oba okitegedde? So if possible woba wayaka n'omuntu, please let these people go. Don't keep on nti kanzireyo nze abantu mbeera mbagamba we tuba twawukanye nzisobola kwegattana simanyi but tuba twawudde. Ate buli wembezaako okugatta ekintu nendaba nga tekigatta kigaanyi. Wabaawo ensonga lwaki. Okitegedde? Wabaawo ensonga lwaki. So girls, boys, please learn something. Akadda nnyuma kassa. Nsi wakiri? Yes. Akadda nnyuma kassa. Oluganda olulimi lugero luva wano Buganda. Lulina ensonga lwaki oliwe lutyo. So oba osobodde, save your life, sweetheart. Save your life. If you're not in this channel, please subscribe, liking, commenting, sharing, and don't forget to always come back here. Kitegedde tutuba n'ebintu ebiki ebiwoomu era ebinyuma. Yeah, so nkwagaliza bisima byerere. We meet next time. I sign out.